wakatenge eggwanga liri mu muggalo gw'ekirwadde kya COVID-19 gavumenti geyita mu kirungo ekibunyisa amazzi ekya National Transport Corporation efunyirira ku mulimo ogw'okuzimba essijjengero ly'amazzi erya Katosi Water Treatment Plan nga lisangibwa ku kyalo Lusumbwe mu ggombolola Empunge mu disitulikiti Mukono. Okusinziira ku Ingia Silver Mugisha akulira National Water essengejero lino lyalubiri okugabira abantu amazzi amayonjo mu ttuntu lya Kampala n'emiryango abalimu obukadde 7 n'ekitundu nga mu kusooka lifulumya liita z'amazzi obukadde 100 nga lirina obusobozi bw'okufulumya liita obukadde 24 buli lunaku. Projekiti eno ejja kwongera amazzi mu Kampala, Mukono ne Wakiso kubanga egenda kugatawo liters 16 million liters of water per day. Ekizibu kyaffe kati mu Kampala si bungi bw'amazzi. Ekizibu kyaffe kiyinza kuba nti pipes ntono oba wari omuntu butonotono oba pipe yayabise naye kati ekizibu kyo obungi bw'amazzi tikikyaliwo. Amazzi gano gegatta kugava mu Singejjere kadde eriregaba nga gabira district okuli Mukono, Kampala, Wakiso n'ebitundu ebimu bya district y'Ebuyikwe nga tunuulira gavumenti ya NRM yekoledde district Mukono. Abakulembeze okulya Jati Fatuma Ndisa Bannabitaka yali minisita omubisi w'amazzi n'andi Kibuli n'abamu ku batuuze balazingira essengejjero lino gye liyambye abantu si Mukono mukka wabula ne district eziriraanyeewo. Tulina essanyu nti programu eno yatambula, project yatambula, abantu amazzi bagalina mu areas eziri mu Kampala Metropolitan East ate era ne gaba nga gayamba okugatta ku mazzi agava eggaba okuba nga bannayuganda bafuna amazzi. Aladi Ndisa bagamba nti singa amazzi gano ate ganayongera okubunyisibwa mu bitundu bya district Mukono ebisinga obungi kitegeeza nti ensimbi district zibadde ekozesa okusiba nayikondo okwebyala amazzi okulina akusibwa amanyi g'enjuba nga gano nago bagabunyisiza ebitundu ebyenjalo nti bajja kuba ensimbi zibakozesa ebintu ebirala omuliro okulima enguudo. Twebaza Katonda nti under the Ministry of Greater Kampala and the Metropolitan tulaba enguudo naye enguudo zino twagala tuzimaintaininge nga n'abantu balina amazzi amaki amalungi. Ndisa bamenyemenye projekiti ez'enjawulo ez'amazzi disitulikiti y'e Mukono zitaddemu ensimbi mu kiseera kino ku bitundu 60 ku buli 100 ebirimu amazzi amayonjo n'ebyo ebiri mu bizinga nga Kome bifunye amazzi amayonjo. Tulina sub-counties eziri hard stretch nga Kome twasobola okubanga tuteekayo amazzi aga solar grade nga gali ku gravity gye gakozesa nti ku lusozi waliwo we twajja amazzi ne tubanga tugateekayo ne tuga-extendinga mu bantu abali mu byalo ebyene Kome wansi mu byalo by'emisenyi era amazzi gano ne gabeera nga gali ku cost ya miliyoni 3. Tetukomye ku ekyo ne tuteekayo amazzi mu gombola y'Entunda ngera tutaddemu miliyoni 3 za local government y'e Mukono ne tubeera n'egombola y'Ekimenyedde nayo ne tuteekayo amazzi twa installingayo project nene nnyonnyo ya biliyoni namba ne tugenda ku kyalo ky'Eddundu amazzi gano ga costinga 100 million. Tugamba nti we are protecting the gains. Ezo zonna gains. Yekibula gavumenti yakwongera okubunyisa amazzi gano olwo kikendeze ku nsimbi abantu sibagula amazzi mu byalo n'okugatuusa mu buli maka. Bigenda kuyamba ebitundu bya Kampala ebimu okuviira ddala eGayaza, Mukono paka Lugazi kubanga bowemu nga bagisadde kusola esobola okukola ku bantu 100 nga buli omu tagenze eyo n'ekikumi kikyali kingi ku mufuna mpola. Twagala gabeerega ssente nno kuba bo tebasasula. Ku kyalo kisowera ekisangibwa mu ggombolola Nnama abamu ku batuuze okulesera Lubampa ne Sophie Mbabazi batuulidde engeri amazzi ga payipo agabasanga mu bitundu bye bali gye gakyusisa obulamu bwabwe. Muno twali bubi naye tulina omukisa ate twebaza Mukama yatuwa mukulu ono omukulembeze waffe mu bisanja bino tufunyemu amazzi aga National Water. Ekidomola kyabanga ku nusu 100 ku 5 naye era nga gabbula naye saawa zino ekidomola kya 10 woyagalira wokifunira kubanga tubadde tufuna abatukimira amazzi emange nga ekidomola kya 5 ne kati essaawa eno batugambye ga 10 kitegeeza ekidomola kibanga eky'obwereere. Bano bagamba nti singa tebadde gavumenti y'NRM ekulembera Pulezidenti Yoweri Museveni bino tebandi bifunye. Twebaza Muzeeyi Museveni okutukolera ku by'amazzi masannyalaze naffe eyo mu byalo ewaffe waliyo amasannyalaze. Henry Nsubuga yakusakidde guno ku Lwabukere TV.